tweyanzege twagala ate okwaniriza omulala tweyunzeeko omukulu Nsereko Moses independent nga bw'omulaba awo kalondewo wa wayagala okutuula bwati bwalabise era bwati bwazze kakati kano ke kabonero era bwati bwazze tukuyambeko n'otuula nabyo agamba ki anyambeko mbadde nfa abadde alina okuntikulako lwaki tosabye oli abakuyambako ono gwe mbadde njagala ntikuleko tweyanzege ebyo tukwaniriza ssebo webalenyo webalire ddala mukyala Nabatanzi mu buufu obwo aweebwe kano afune ennamba. Okay, kale katulabe ennamba gy'agenda okulonda ssebo ennamba gy'olondako yeekuwa ekifo ky'olina okubeeramu ng'obuuzibwa ebibuuzo. Katulabe ku nnamba gy'olonze. Katulabe ku nnamba omukulu Nsereko Moses gy'alonze nnamba 8 alonze nnamba 8. Okay. Kale neyanzeege. Nnamba 2 ye Weekitiibwa Kasakya Henry. Dakiika 2 ssebo.